ebayita bannabbi ba bulimba ebayita bayaaya abafere. Eyo ye Bayibuli gye nsoma bwetyo bwe ngamba. Kati oteekwa okufaayo nnyo ng'omwana wa Katonda okutegeera omusingi gwammwe musingi ki. Nina wano omusajja kamukutereko olabe. Kankutereko omusajja ono olabe omuwulire naawe kennyini nyine ombuulire ddala ono mulokole, ono omusajja mulokole abange naye muweereza wa Yesu Kristo, naye y'omu ku abo abagenda okusikira obulamu obutaggwaawo. Agamba bw'ati, muwulire. Recently wagambye abantu abalinda Yesu bali ku byabwe mazima kiruma nange manyi bwe kyannuma nze katonzijako Yesu wange manyi bwe kyannuma naye waliwo ebintu nga ne bw'obyegaana olimba. Yesu tagenda kudda naye gwe kubakugamba bwandaba wonna wooli funawo wandiika ekyo kimu ku bulimba okugenda mu maaso ogenda kukula kubanga nze nsaba okule okaddiwe tetwagala bantu kufa mangu bulema kiwadde ekiseero zirumya newakuwadde n'omuntu ku myaka gyonna aluma naye kiba kirungi omuntu okule oyingira owangaale olyoge ofe. Ogenda kufa bakuzeewo okubijja bakuziike oba mulimbo oba yonna gy'olibeera ogenda kufa nange kennyini naawe ofe bakuziike nga Yesu tomulabyeko wadde kakansu. Naye bw'oba okigaana nga kikulumya omutima owulira kikutta lusonyiwa genda omulinde. Kaakati basebo ne banyabo. Kati omusajja oyo ebigambo ebyo byayogera byennyini bimumala okufuuka omukaafiiri eri obukristaayo, bimala okumufuula atakkiriza, bimala okumufuula nnabbi ow'obulimba, bimala okumufuula omusamize, omulogo. Yali mulogo. Ebyawandiikibwa bigamba nti ng'atuusiza n'ekiseera abantu nga bamukkiririzaamu ng'amaanyi ga Katonda. Bayibuli egamba nti ng'abantu bagamba gano ge maanyi ga Katonda agayitibwa amangi. Naye nga mulogo, nga musamize mulogo, abantu nga bamutya naye nga mulogo, nga taweereza Katonda. Kati bassebo ne bannyabo, omusajja ono eyeeyita va mu busibe, musajja mulogo, si mulokole, si musumba nga bw'agamba. Tosobola kubeera musumba ng'ate owakanya Bayibuli. Tosobola kubeera mulokole ng'ate owakanya Bayibuli. Tekisoboka. Ono omusajja mulogo, gwe wenna akuŋŋaanirayo ng'olowooza nti okuŋŋaanira mu kanisa eryo ssabo. Dduka misinde, va mu ssabo. Va mu ssabo, dduka emisinde ofune obulamu. Ofune obulamu. Ndi wano okulabula. Omanyi bwe tubyogera bino waliyo bana abalokole. Don't judge. Tojajinga. Katonda yajajinga nedda bassebo. Abantu abamu tuyina kubagamba bakitegeere. Bategeere nti abasajja abamu balogo bennyini abawedde emirimu. Kati oyo omusajja va mu busibe, mulogo awedde emirimu. Tosobola kuwakanya Yesu, tosobola kuwakanya Bayibuli ate n'osigala ng'ogamba nti nze ndi mulokole. Tekisoboka. N'osigala ng'ogamba nti mpeereza Katonda eyatonda eggulu n'ensi. Tekisoboka. Awo waakiri osalawo n'ogamba nti ndi musiraamu. Tosobola kubanga owakanya Bayibuli ate n'osigala ng'ogamba nti ndi musumba. Kati obusumba oba wabufuna otya? Oba wabeera otya omusumba? Bw'obanga owakanya Bayibuli, bw'obanga tokkiriza mu Bayibuli, bw'obanga ogivoola, bw'obanga ogiwakanya, kati obeera wafuuka otya omusumba? Sharinga vidiyo eno etuuke ku bantu bangi tubayambe. Waliwo omuntu ng'ali eyo, ye musajja watu yali atambula, n'asanga ekipande, n'akyama n'atuula. Ng'alowooza atudde mu kanisa y'abalokole. Kati ebikolobero byonna bye bamukolako alowooza abalokole bwe batyo bwe bafaanana. Abo be basajja b'ogenda okusanga ng'okumulaba weetaaga kuwaayo ssente.
abo be basajja bogenda okusanga abeebaka ku bakazi mu buwoofiisi bwabwe. Abo be basajja bogenda okusanga nga bakuguza ebintu ebikwatikako nti mwe muli amaanyi ga Katonda. Amaanyi ga Katonda tebatunda matunde. Amaanyi ga Katonda bakkiriza makkirize. Tomuwulidde awakanya okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Lwaki? Kubanga ejenti wa Setaani ayagala kulowoozesa nti kola byonna by'oyagala okukola. Ye kyayagala okulowoozesa kubanga akimanyi nti bw'anaakulowooza nti Kristo tagenda kukomawo, ogenda kukola byonna